n'abakyala baakolanga ebintu abaabuulirirwanga abantu abatamanyi Katonda nga babagamba nti abasajja tebeesigika weekolereyo akako ebbali. Mwana wange tokolangayo akantuko, kolanga ne mwami wo buli kyokola omwami wo ateeka okuba nga akimanyi. Tokolayo kintu ebbali. Kambabuulire ekyama ky'okuba nga tokoze ekintu mulala kyatamanyi. Olunaku omuntu lwamanya ekintu kyalowooza nti yandibadde akimanyi, ky'osuula bakiyita bwesigwa. Osuulanga ssente n'okola endala, naye asudde obwesigwa tebudda. Musigala mwenna tamugenda kwawukana, naye nga amanyi waakoma, amanyi teweesigika. So omusajja okweka omukazi ekintu oba omukazi okweka omusajja ekintu kimala ne kizuuka. Bwe kizuuka obeera osudde obwesigwa. Tewali muntu mulala gwe mukkirizibwa kwesiga wadde bazadde bammwe nga bwe mwesigaŋŋana. Kubanga obanga mukkiriza okubeera nga mulinga bwe mwazaalibwa nga muli mwembi, kye mutakyayinza kukolera muntu mulala yenna, kitegeeza tewaliwo kyama kye mukyetaaga kubanga mukwekaŋŋana. Mubeere beesigwa, mwesigaŋŋane. Katonda nga buli lwabatunuulira alaba muli omuntu ogwo. Bayibuli egamba nti omusajja kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina agende yeetabe n'omwami we babeere omuntu ogwo, omuntu omu.